والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبب كلمة وفي المفتي وأيضا الشيخ الكلابزي وأيضا الشيخ منا هو الشيخ يامدا بالبريزيدنت وجمال الجبولي Justice Pastor Ivan Duwari, Chief of Minna and Father Community of MPs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laro ko som wako Minna na Uganda watu wa Kaduna. Yoksi la family mpita mkuna liko mseleko na msajja mkuru Sheikh Mwonge Shalom viwao mwaka wa fono inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Byafayo byakati marehemu hadi Sheikh bagyoketeji alina mawulire musajja wabali mu kibuga era bamutuzi obulaka kyabadde musajja omusingo. Ekibuga kino ekiwambalira Kongo mu byayayi naye nga tutuuka nnyo mu biseera by'ensanvu n'ekinaana nga lipuleeto Uganda. Naye kyetwagala okubaako obujulizi nti yali professional, nti gavumenti zizze ne zigenda naye kiriiseeko bagenze kwekwepa gavumenti yayitani egenze banonya bahaaji. Yabeeranga mu kibuga tiyakolanga emirimu gye nga bwe girina okukolebwa. Bw'aba alina okusomooza kwalese eri abantu oleka emirimu gyaffe nga tegirimu kyetubiira ate tuleka okuba balyake senga natumulyaka lyawangaalidde mu kibuga awangaalidde mu kibuga mu myaka gyonna gyetulabidde nga talina twagamba nti amubanja naye nga atambula kyereri nga takozese mutwetwe. Njagala nnyo okwebaza abamasibakuti nantita mu Sheikh Mwonge bwe bawangadde ebbanga lyonna nga olaba Sheikh Mwonge olaba Alhaji Abdul Nsereko era nabakyokozanga nagamba nti olaba ekkovu olaba essongo nga buli omu olaba olinaobuuza nti munnaagwa. Njagala nnyo okubebaza n'omukwano gwa Namaddala era nga kyekitende ekyokubiri kyenjagala okumuwaako kyabadde abeera n'emikwano ekitali kufuna. Ennaku zino abantu emikwano gyabwe gyakutuza olaba omuntu ng'alinaanye munne ng'omanya waliwo omukyayagala ku munne bwe kikutuka kitoddamu walaba bombi bwe kigaana okutuka ng'amwongerera amafumbule kuba yali azze kubaza naye bano mukwano gwabwe tubebaza okubanga ddala kubadde gwa Namaddala. Haji abadde munnange nnyo obujulizi onali Nsereko ono abuwadde. Allah yamuwondeza abasajja abakulu tukwatagana nnyo era olaba omusajja omukulu nga tetukwatagana obuuza mudinaanyizi naye teleekuba abateekuba genda oyomukomu olaba oyo tukwatagana obuuza bingi otya kumanya entambula ye naye twebaza omukwano ogwa Namaddala wetubadde n'abasajja nga bano bahajja ku Nsereko. Basooka okulabaganako loza mwezi gwa Desemba nga gutandika bajja okumisa kuddwa ennaku lwali mu kiwayimu bajja ne hajja ku Nsereko ono n'omusajja wa Kabaka era nakinyumyanyi ebyaffe ebya bulijjo naye twasabye okusinkana lwali emu naye ngaolaba nkusefu si abadde nnyo omusajja omukadde ku bakadde nze bembadde ndaba naye ebirwadde bino bya sukaali sukaali ne pressure ebisinza okuba nga ndoza bimugonza naye Allah buli omu yamugerera essaawa y'obwetuuka tofa obulwadde ofa kugula. Tuyinza kugamba nti kirwadde kyekimututte eddakiika ze ziweddeko. Omu ku bamanyi agamba nti ffenna tubatambuze yakuba ekifaananyi kya mmotoka n'agamba nti bw'oyingira bbaasi yomba kusaliza tikiti eyoviiramu bw'oba wakubiramu ku siteegi 7 weetuuka ng'ovaamu. Era yagamba nti baba kuyisaawo
okayana owaayinza envaamu naga nti be abantu bamugandisa okunywa okukyali nti bagenda baasala ekkubo emmotoka n'enkuba ate abakulindako buli emmotoka yandibadde eyise naye dakiika tuziba ziweddeko naye yakuba ekifaananyi nti mulamu ava mu baasi ensirebeeramu akasiriikiriro omusajja yataatunyumikiriza agenze bebano bansireko nti ndina muzze kyavudde mu baasi waliwo akasiriikiriro nti abadde n'omugaso naye mulimu abavaamu baga nti muwonyi wetaddeyogedalegesa bamunyinawo bavaawo naga nti oba agenda ti naye ng'ekyo byonna kiba ku ngeri yeweekisa eri abantu abo b'okulembera haji ddala abadde waffe nnyo era nga mulaba emirundi mingi okusomoza Muhammad Nsireko kwosigazza olina okutandika okulabika otera okumbulako naye kujja n'okuva siyaasa nkwagala nnyo n'olulyo siyaasa eyoza kati ojjako tekwakukakoko obeekulabika okusingako awo wali emirundi gyesinga okulaba wano wabangooga mukolo oba kizibu naye kakati nkoli okulabiraka ku buzibu oba ku mikolo njagala nnyo olabike okusingako y'emirundi gyo